Alien mu lutalo ono nandabikiranga eyawangudde mu public court. I'm not saying eyawangudde Bobi Wine because it has never been Bobi Wine versus Alien Skin nga Abitex walayagala portrayinga mu public webale nnyo era abantu bangi ne bagamba omwana yegeraageranya ata ku Bobi Wine. He never. You understand? But these abajja okulwana baagala bakiteekewaawo nga balaba kikigenda okukumamu ki omuliro mu mbeera eyo. Nze kulwange atunulira ensonga ati nga mbadde nsundira ebbanga. Public court Alien Skin yajiwangudde. Alien Skin wamala wangula public court. Abitex tagala kufiira mu firimu ye. Kuba Abitex kubamu ku bantu be yali aleese mu lutalo luno ngenda kunokolayo ko mukwano gwange Jacob omutuuze. Bajja n'amaanyi mangi ne boogera ebikankana bingi naye walabye live ya Jjo yabadde ku TikTok. Naye kirungi nti amazima gagenze geeyo leka mpola mpola ne lusirika ne Bobi Wine yabadde eyo mu convention yabadde eri n'akizikiriza ddala because yabagambye ti bantu bangi nnyo abalo abeteeka mu kifaananyi mbuno bali mu kukolera struggle yeti bali mu kukuba abantu abatufu aba struggle kitegeera kabadde kabonero enneemeraga simanyi ekundi talabika nga kagamba abantu ng'abo balumbuye abaspreadinga propaganda nga bakozesa erinnya Bobi Wine yes wakati saawa zino ogenda okulaba nadde nnyonyo naye nadde ngamba gwe luli nengamba nti ogenda okulaba abaana abali mu fangoni abali ku side ya Alien n'abaana abali ku side ya Bobby Nope people power bonna bonna nga kozi yabwe yonna yemba nankyukakyuka kati Abitex wajja n'abateekamu ensanafu zirume gundi yabaluzinga struggle ye Bobi Wine okitegeera ate nga kaliza okubeera nga katego okuva eri gyeggambi gye bagenda okubeera nga bakola ki bajja akase omulabi wa Blaze Media tukwaniriza okubanga otweyunzeeko akawungeza akaleero. Amanya gange nze Blaze Jordan Senoga nga ndine Frank Ntambi. Wacha amanya togamalayo balinaye. Nina amanya abiri ompise. Amanya go singo getegere. Yes, abali ku Blaze Media nga buli Joe Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the connoisseur, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. Later I'll become a legend. I came, I saw, one day I'll conquer. Mbojjanga mbalabasa, mbalagalanga kasa. Olunaku olwaleero tugenda kutandikira ku nsonga ya Abitex okubanga yatutte Alien Skin mu kooti. Era nga bulijjo tubeera tulinze encyclopedia okubeera nga tulumulungulira kikyalowooza era na waje kiyinza okuggwe. Tannaba kumutwala mu kooti pase naye yabba muwandiikidde bakita intention to sue. Okitegeera teguna bagenda mu kooti naye tugenda kuddayo kemabega. Olutalo luno ndabanga Abitex ali mu kululuzinga kuba mu kutandika kwalwo Abitex agezezaako nnyo okuluteeka mba players abalala baberenga balwana ne Alien Skin era yo fight gy'obadde olaba emabega awo nti yali ayagala abateekemu ko kino ekya Bobi Wine n'afuna abaana be yafuna abaana essaawa zino abali mu retractinga waliwo omwana omu yavaayo n'agamba nti ye yasasulwa aberenga akuba Alien Skin omulala wamulabye mu katambyera akatambudde ejjo era ng'ali mu kuddiza Abitex ensonga azite kiba kikuwa interview gitwasemba okukola nakugamba negamba nti abantu they underestimated amaanyi ga Alien Skin being nti no he's a rookie kati ne rookie nako nkongedde mu vocabulary yange kuba kati kaita sola tegera rookie ayinza okulowooza oba ki oba Rokono Dwayne Johnson rookie yabeera omuntu omupya mu kintu basinga nnyo mu police abitaba rookie nga kadeti gundi mupya mu academy mu basketball tulina ba rookie ne walala so tukyeyambisa okubeera nga tutegeeza omuntu it's a slang like someone obanga fresher webale nnyo kati ne Alien being a rookie people underestimated Alien ne batamanya nti abadde alina amaanyi mu kaseera akatono ennyo so Abitex we yamusetinga kuba yamusetinga abaana ba Nope aba people power abali ku extreme wing ekyasinga okukola obubi nga bagamba nti amazima galwawo okutuuka gugajjira ku bigere naye obulimba budduka mangu bubeeranga fulu obulimba era bubaddukirawo mangu nnyo ndowooza ojjuka ennaku ezasooka ez'olutalo luno naye amazima go gaba gatambula bigere mpola mpola kati gagenda okutuuka nga bagamba weewaawo so amazima yo gamala okutuuka Alien Skin public court neemwejjeereza nti teyalina musango musajja wattu kati Abitex gundi Abitex amala okuluzinga olutalo olwo kuba waliwo n'adenkayana n'omusajja omukale sikkayana naye bati we are arguing nga lwakatandikira ddala neŋŋamba nti musajja wange Alien Skin anaamalako kuba nagulaba omuzannyo guno nga
tulina numerical advantage anaina numerical advantage nga bali abana balina numerical advantage nenga wegambe nti nembera nga muli banji nnyo nenga mu spreadinga hate speech mu spreadinga propaganda mu spreadinga malice character assassination okitegeera nga muli banji oli nabeera nga yali ku kituufu nabeera batono batya they will win that battle mu public court okitegeera kati wekyabadde katugenda mu weekend ey'okubiri twali tulowooza ffe abatunuulizi mbu nate genda bba ya muliro nnyo ate yatandikidde on the down ng'abantu abamu batandise okuretractinga ebigambo byabwe batandise okubirya okitegeera so Alien mu lutalo luno nandabikiranga eyawangudde mu public court. I'm not saying yawangudde Bobi Wine because it has never been Bobi Wine versus Alien Skin nga Abitex wali agala portrayinga mu public webale nnyo era abantu bangi ne bagamba omwana yegeraageranya ta ku Bobi Wine. He never, you understand, but these abajja okulwana baagala bakiteekewawo nga balaba kikigenda okukuma muki omuliro mu mbeera eyo. Nze kulwange atunulira ensonga tinga mbadde nsundira ebbanga public court Alien Skin yagiwangudde. Alien Skin wamala wangula public court Abitex tagala kufiira mu firimu ye kuba Abitex kuba ku bantu be yali aleese mu lutalo luno ngenda kunokolayo ko mukwano gwange Jacob omutuuze bajja n'amaanyi mangi ne boogera ebikankana bingi naye walabye live ya Joe yabadde ku TikTok nga muganda wange DJ Jacob Tony mwayogerera n'ebigambo byakozesa he was very selective kati ffe tutunulira nnyo ebigambo ebyogerwa okitegeera the tone byokozeseza the choice of words ng'olaba kakkanye okitegeera n'abaana abalala bangi twali nabo ku platforms ez'enjawulo era nze mbadde abamu mbasanga ku platforms ez'enjawulo ne tudiscussinga naye nga bwe nagamba abantu nze analysis yange ebeera nnyo ku subject matter not the person era sirumbangako muntu obulamu bwange mu ebyo ebintu ebeera ku subject matter. So mulundi olutalo nalaba nga waliwo omuntu ayagala okubeera nga attirwa erinnya that's why nachuzinga nembeera nga nokolayo ebimu ku ebyo bye nalaba nti musajja Alien Skin bamulanga bwemage era walaba ku show gye twakola kusanyuka TV nti omukulu omu yavaawo anyiize nanneewerera n'okunneewerera n'agamba mbu ayagalayo wano nange katono nnyo Frank katono nnyo programu eno ekutuusibwako Front View Property Consultants bakakensa mu kutunda amataka amayumba mu urban centers ne mu byalo wenna ayeetaaze ennyumba apartments ez'okugula amaka ag'okubeeramu weetaaga poloti ya kuzimbako nnyumba weekwate Front View Property Consultants Limited bakumalire ensonga zo kubanga beesigwa ate nga beesimbu. Ate nze nnamukwano gwange ayagala kupangisa ayagala apartment nazo aba Front View babikolako. Front View ekutuusaako kyonna era y'ensonga lwaki beeyita Front View gwe obeere ku mwanjo bakutuusaako byonna kupangisa apartment kugula weetaaga condominium apartment ya kugula yonna gye weetaaze babikutuusaako mu bulambalamba. Yes, nange nyamba mpisewo ba sponsors bange omanyi bantu bangi abakola omulimu guno ogwa media ne journalism abagenze ebweru wegwanga nti balina mu kasenti naye nze ngenda kufiira wano singamba ne ba sponsors bange nga Ivan Kalandi Sports Center akutuusaako buli kikozesebwa mu byemizannyo empira gyazzeemu gijja babagira empira gy'e Bulaaya ogenda bugenzi wa Ivan Kalandi nofuna omujozi g'oli gino n'ebikozesebwa ebirala kutandikira ku ngatto wansi paka ku mutwe waggulu kyonna ky'obeera oyagala abasangibwa ku Room Street yawo California Plaza ground floor room number L49 sako nakapapula mwabakategeera code yino *210*220*1# ku MTN ne Airtel onyiga bonyezi bijjabuzi aba VIP VVIP Kagabe simanyi because kati wakapapula yaba akitegedde sako ne banaffe abamu no watch abakugamba mgowe nawe nangu akola film enjogerere mba vijje bonna aba Uganda empya n'enkadde weyunire era wettanire nnyo mu no watch nga obokozesa simu ya iPhone eno masasa tuba masolimu oba kipeesa nga ya iPhone ogenda gyogulira application jo downloading application obera ngukiteka mu simu yo sako naba Android namwe kyekimu jo downloading application no giteka mu simu yo no sasula emitwalo esatu egya Uganda omwezi osobola film ezibira n'omutwalo obera ngo ina internet yo bulungi nnyo sako n'ebirala bingi nnyo gwa batasobodde nga toyina simu ng'inga yagala kozesa ya computer aba desktop oba laptop ogenda bugenzi ku kibajja kya Google n'onyiga mu www.munowatch.com. Tubadde tukyagenda mu maaso ambadde sinakumaliza kya Alien Skin mbadde nkugirawo wali tugenze mu litigation mateeka kati mbadde gamba nti musajja wattu Abitex wamala okuluzinga public court wano taagala kufiira mu firimu alina okusigala nga olutalo lukola ki lutambula olwa reputation ye
kati kwe kusalawo kubeera nga ate kiyandisose okukola mu kusooka ate akikoze luvannyuma kyekikulaga muno waliwo something ekiri awo kubanga yembeera nga muganya okukkiriziganya mu bizinensi ekisookerwa ddala genda mu mateeka eno fight teyandibadde nawe neebaddewo eno ekitegeeza muno alina byakweka kitegeeza yadduka eno ng'alina ekigendererwa ekisuula alien alabye alemeddwa okitegeera nti oteekawo kino kati abatunuulira ensonga kitulaga nti waliwo ebituli ebiri mu Abitex naddala mu nsonga ezo ekisookera ddala nga tugenze mu byamateeka nze nfuninyeeko omukisa n'ensoma ku mateeka mu ngeri emu oba endala tubadde mu bya firimu watulaba nga tulwana ebya copyright okitegeera si amateeka nga manyiiko nnyo naddala ebintu ebyo ebya business ekisookera ddala abayimbi ba Uganda balina okumanya n'abya promoters bonna waliwo contract ezisayiningibwa empitirivu ennyo naye abasinga tebabimanyi omuyimbi yena ng'ogenda kukola performance waliwo kye bayita guest performance contract ebirina okubeerawo naye batono nnyo babisayininga bo balowooza mbu receipt yekimala no okitegeera contract erina okubeerawo nembeeramu ebintu ebyenjawulo 1 location nti ogenda kuyimbira luddawa 2 ogenda kuyimbira bbanga ki the duration 3 fees bagenda kuwa sente mmeka 4 type of fees oyinza okugamba nti sigenda muwa sente ngenda muwa motoka ngenda muwa nte agenda yimbira nte oba okitegeera nebeera nga nabo biteekebwawo ekirala ekisinga obukulu mu byonna ebiri awo bakiyita termination clause nti nno ng'ovudde ku duties because ne mu agreement eyo mulina okubeera mu duties za bonna nti gwe performer duties zo ziri bwe temuzirambika naawe promoter oba events organizer ategese ne mulambika n'ebirala naye ekisinga obukulu mu contract yonna kyeta termination clause termination nti tuba tulemereddwa mu contract eno biki ebigenda otugaidinga kiwunzika bwe kiti nti singa olemererwa okutuusa kuba tubibalya mu clauses mbadde nkubulidde clause ya obuvunaanyizibwa responsibilities zonna nti singa olemererwa obuvunaanyizibwa bwo mu clause wali waggulu eno termination clause wano kiggwa kitya nti singa nze mbeera performer nga tukkiriziganyiza bino byonna n'ogaana nti olina bateekawo ne period katugeze show ebeera nga ya mu December n'ofunamu obutakkaanya omuntu olina omuwandiikira nga ebulayo weeks 3 okutuuka ku nnaku ezo ekyenda okuggwayo nga ebula weeks 3 zebasa 21 days n'omuwandiikira n'omugamba kino na kino olemeddwa kituukiriza okusinziira nga bwe twalagaana era clause eno ennyamba okubeera nga nkivaamu era ngenda kivaamu bwenti kyekimu ne promoter kati obuzibu obwasinga okujja what I believe unless nga batuproving the right Abitex atuyambe kimu atuleetere agreement performance agreement guest performance gye basayininga ne Alien Skin tulabe clauses ezo kiki ani yasobya munne n'ava mu kyakkiriziganyibwako kyekigenda okubeera nga kituyamba ekyokubiri waliwo kye bayita waliwo agreements baza mirundi ebiri wabeerawo eri formal wabeerawo n'eri oral timwakkiriziganya kale bigambo nga temwawandiika kwa court gentleman's agreement kati gentleman's agreement ebiseera ebisinga walina obawo third party yakiwulirako yes kwa Abitex ojja n'oyogera nti namugamba biti nolinajja it will be you again nga muwanyisiganya tutumanya tewali bujulizi so singa babeerawo third party atali attached ku tiimu zombi oyo abeera yawulira nagaba naye court nze nange nali awo biki bantegeezaako okitegeera era baagruinga webati ne webati so bagenda bagattako ne tubeera nga tufunye obujulizi oba nga tewaliwo kyali fomo kyawandiikibwa kati mu mbeera eno tusaba busabe mwami Abitex lwakubeera ekkubo lyagenzeemu I believe ne mukulu Alien lyagenda okugenda naye agenda kufuna bakansoozi be nabo bawandiike counter bawandiike ebbaluwa baddewo ebbaluwa eno gye babawandiikire nabo bazzeemu era bagabe katugende mu mateeka era bwe banagenda mu mateeka mukulu Abitex alina okuprovidinga endagaano whether enebeera ya fomo oba simanyi twayogera ne mukwogera alina oprovinga nti nno byali mu kutugamba court bye byayogerwa so birina obbaako obujulizi okitegeera so mu mbeera eyo ndaba nga of course as any other businessman wabanga Abitex awulira yafiirwa alina olukusa okugenda mu court abeere nga ali compensated tolowooza nti Alien ayinza okuba yeekengera Abitex okumwefuulira kuba nawuliddeko abayimbi abacomplaininga mbu Abitex ayina omuze ogw'obutaleeta balance kasita akuwako deposit abanga nkwaso bwakugamba nti nja kukuwa ng'ekivulu kitandise amyansa bumyansa toddamu mulaba si Abitex yekka ba promoters ba Uganda bonna beebo okitegeera ba promoters ba Uganda bonna beebo nti bakozesa nnyo sajja kiyita bujega bw'abayimbi kigambo bujega kiwulikika bulala
okitegeera bakozesa nnyo ignorance y'abayimbi naye abeera nga babavuga akataka nti omuyimbi ebiseera ebisinga abeera mu creative world waba talinaako management ey'abantu abamanyi ensonga abayimbi boosanga nga yakuba ennyimba nnyingi nnyo naye n'abeera mwavu nga tafunyeemu abali mu kukaaba nti n'abeera nga akuba ebivulu mubira abakuba boda to boda n'afuna ekirwadde kimu ne tukola kawash because sente yazikola tulaba mbu yazikola naye tuyinza okubeera nga performance zino z'olaba baba nga bamulyaza amaanya olumu n'obusente bwafunye butono tabuli investinze talina management talina team kati bapromoters bakiiga ku bayimbi abasinga ebyaddala abayimbi baffe aba Uganda boosaga nti omuyimbi ewa amaanyi naye nga talina manager nga yeye manager nga teri manager we gwatwalanga manager talina kya managingamu abamu nga amutuma n'essigala yamutuma walaji amukubamu ne kumpi tozo omuyimbi oyo omumanyi kati omuyimbi oyo ogenda muwa amagezi ki waliwo omuyimbi omugwe manyira munene manager we yali amuwa advice tukole bwe tunamugaa gwe go wantuusa wano nja kukugoba okitegeera kwegamba tulemeddwa okubeera nti tufuna management teams eziyamba ku bayimbi bano management za mirundi ebiri waliwo management nga yeeri mu kukuza omuyimbi yemuinvestingamu omuyimbi abadde ro naye nga alina potential okitegeera nga record labels niyo waba manager yekanga walaba Shiba ne Jeff okitegeera nga walaba Roger ne Spice Diana ti amuje from zero to up there waggulu ne wabeerawo n'omuyimbi ye nga alina obusobozi alina resources naye nga alina opangisa management team ebeere nga emukwasa nga ya hiringa era nga yasasula za mirundi ebiri okitegeera naye at the end of the day alina bawe mutual respect naddala nti no Blaze obeere ondese ku tiimu yo ng'omanyi ngenda kwongerako kino you respect that nti ngenda kuyambako kino because bagamba n'omugezi awuba amatu tegawulira vumbe no man is an island kati abayimbi ba Uganda bano stardom yabwe bagenda nnyo ku mitwe naye abeera nga they can never listen to anyone okubawa amagezi naddala ku byenfuna kati abayimbi aba promoters balaba loophole eyo dda tola bajja ku muyimbi nolaba nga omuyimbi wa amaanyi nnyo naye nga bagamba oyo nogola ba concert eyo gyakoze ali mu kuyimbira ssente z'emabega bamuwola ssente ng'ali mu bizibu oba okitegeera era talina kyafunyemu kati muganda waffe Abitex we yajja yalowooza of course ku show yasookera ddala ya Freedom City osobola oteekawo benefit of doubt nosasira Alien nti that was his first concert so whatever they agreed upon gundi yali akyetaaga nnyo Alien Skin as ne Abitex yali akyetaaga of course ne babeera nga bali 50-50 nti bonna baali bakyetaaga kati guno omulundi the aftermath ate Alien n'alinnya amaanyi mangi okitegeera kati Alien arealizinga n'amanya value ye kati ate Abitex promoting organizing n'amutwalira ku Alien ono gwe yasanga ono nga amuteeka ku Freedom City gwayita omubuyabuya oba omusiru gwagenda ovugira kataka then the man realized n'agamba erindako kati eyo state ey'omuyimbi okurealizinga amaanyi ge ne value bangi bakirealizinga late nga bagwako n'okuggwako kati Alien akirealizinze in motion wakirealizinga in motion n'agamba naye gayo let me assure nti no bakola gentleman's agreement because ekiri fomo tekiriyo singa Abitex yabikola ki yabituleetera dda ku mutimbagane ngeja badalwa n'olutalo luno kati bagringa mu ngeri ya gentleman's agreement naye I believe nti no mu bimu ku byakkiriziganyako obudde butuse ne buggwayo nga Alien takola ki tabiraba oba kitegeera kyovola Alien yali akalambira kimu twagala sente oba kitegeera kati Abitex nabera ndowooza nga akyamutwala mu mbeera eri n'abayimbi babadde nga atwalira mu mbeera eyo era nga wooyogedde nti waliwo abayimbi abavuddeyo nti yabatu waliwo omukwano gwange muyimbi yaŋŋamba mbu Abitex yamutwalako komiti oba kyali kito waliwo bategekerategekerawo mu lubiri mbu Abitex agenda okuva omuyimbi agenda ova ku stage Abitex oba nga yambadde gomesi yefudde omukazi tayagala kusasula so Abitex yekoze obusolosolo ku nsiko promoters abo obutabayisaamu maaso balina kinene nnyo kyebagatta ku muyimbi era I applaud them bonna babajjo baani they are business people nti it takes two to tango promoter wetaaga omuyimbi okola business nawe omuyimbi wetaaga promoter akutegeke because osobola kwetegeka ebiseera ebisinga tolina bumanyirivu obyo era si industry yo kati obuzibu obusinza okujja nti ba promoters they've taken artists for a ride nga bakimanyi nti babuyabuya mu industry eyo naye Abitex nga Eva yabeera nnyo mu Rwangozi n'abayimbi ndaba ne Serena Bata naye era baafunamuko obutakkaanyaawo ate nze siwagira kintu kyaba promoter kubeera nga Eva abeera ku TikTok ndabanga abayezizza wansi ate they end up nga buswaza bayimbi kati ku kya Serena Bata bamubuuziza ekibuuzo Abitex n'agamba mbu
jukira yasoka ntwala sayina bata mu court laba bila invitation to susende ze yamusabe zali empitirive zali nyingi nyongo laba there is something kati abadde agamba leero yana integrate nti there is something going on nagamba nti ensonga za sayina bata yali yazerabira ne bwe yamulabe nga akola challenge ya Alien Skin nazagenda zizo okusa obo kitegeera yeti mu mateeka obera ngo oli ku right cause gwenga obera ngo pangisiza famu ya Frank Ntambi yesigale pushing ekintu kyayo nadamba bintu bya commercial okibisigala bitambula osobola kugamba muno nali nerabiddemu ko kati wagenze ku kya Alien naye okitegeera nti waberawo embeera eyo ekyokubiri obadogera ku kyaba promoters okubera nga bali mu space ene ya media biki eggwanga lya Uganda lyafa buli kimu everything is just rotten eggwanga lyaffe lya Uganda ogenda okulaba ebintu ebikyalimu value n'ensanga bitono nnyo byafa kuvya ddala ku politics eri politics yayonona nnyo ati ono okitegeera kubanga ogenda okulaba enzija y'aba promoters bonna essaawa zino boolaba bajjo Abitex balamu bonna bagiddemu period ya kalulu wabalaba okitegeera ne baba wa spaces zino nabeera nabo nga ba opinion leaders ba analyst ba analyzing yabeera nga beetwala n'abayimbi kubanga awo wennyini mbadde njagala ensonga eyo ogibeereko nnyo kuba nkulu twabeeranga wedda ng'owulira nti Ssengo yatute egozi ebweru ng'owulira nti Abitex yaliyo naye nga tetumumanyi ng'owulira nti banja ba promoter babalunywa nga tetubamanyi nga they are always behind curtains n'essaawa zino promoter takyayina value takyayina makulu yandibadde alina amakulu naye nabo bakirealize nabo baagala kukozesa spaces zino kati kyembadde gamba nti politics yayinoona art kati ba promoters bano for instances esukka mu bbiri tubalabye nga bali mu plotting ebintu bagene baba we sente eri era ne mu covid baba wa sente zino kati je bakoma okubeera mu spaces zino baba balabibwa eri obo kitegeera kati bali baba kozesa for mobilization olumu ne antagonism okukyankalanya industry kuba industry bagiramu nga ina potential mu kugira banga ina potential I believe in ndowooza yange but politics ono kasa Bobi Wine yavaayo n'alaga face banji tebakitwalanga kikulu paka yabalaga effect tino wa amaanyi kati bali abalona Bobi Wine bayina okufuna engeri yonna y'okubeera nga beetooloola ati ono kati bali balina okukozesa bali ba promoters bano because ba promoters baavaayo ne bagamba bo ba promoting abayimbi bebasasula abayimbi biki kati mu mbeera eyo ne babakozesa era babalaba mu covid relief money babawadde billion meka biki kati obadde ogamba lwaki bazze ku spaces zino TikTok social media bebabeera ku mainstream ba analyzing yes kati bonabo it is their strategy kubeera nti balabibwa you have to make a lot of noise ku ground kiba kikuyambamu bakiyita bati eri oba otuuse eri gundi yo value ebeera y'amaanyi kubanga eri okitegeera sinakusaba sente kokka but baba banoonya omuntu gwe bayinza okukozesa olina obbalaga eno nti ati omulimu control okitegeera otuuka eri bargaining power ebeera y'amaanyi kyobola bagenda balaba nga bekola obusolosolo bebali ku TV wano bebali ku TikTok bebali ku social media bebavuma abayimbi bebakola ki okitegeera they have to make a lot of noise okulaga bali muno we are controlling the art okitegeera so kibayambirawo mu ngeri emu endala naye okuwunzika ensonga ya Alien Skin ne Abitex badde gamba nti kitulagidde ddala nti nno Abitex yali ataddewo olukwe olwokusuula Alien Skin olw'ensonga nti business yali emuvuddeko eyankwakyo festival n'ateekamu the element Bobi Wine ng'akimanyi nga we nagamba nti generation yene ey'abaana abagoberera politics bato ate abali emotional abatatwala nsonga nsajja kikulu nga kyawulidde agenda ku reactingira nga tamaze na kunoonyereza kati yali abasetinze nga kimanyi bagala nnyo Bobi Wine wawuli omwana ayagala nnyo Bobi Wine wawulira mbuno bali omuyimbi yavumye Bobi Wine yabagenda kuvaayo kyola bavaayo nibavuma Alien Skin bubi nnyo Alien naye ng'omuntu n'anyiga na reactinga ne naddiza olutalo ne lubeera nga lutandise gundi n'abeera nga yat agamba ahawe mbadde mbaagala Abitex naye kirungi nti amazima gagenze geeyoleka mpola mpola ne lusirika ne Bobi Wine yabaddeeyo mu convention yabadde eri n'akizikiriza ddala because yabagambye nti bantu bangi nnyo abalo abeteeka mu kifaananyi mbuno bali mu kukolera struggle yeti bali mu kukuba abantu abatufu aba struggle kitegeera kabadde kabonero enneemeraga simanyi ekundi etalabika nga kagamba abantu ng'abo balumbuye abaspreadinga propaganda nga bakozesa erinnya Bobi Wine yes wakati saawa zino ogenda okulaba nadde nnyonyo naye nadde ngamba gwe luli nengamba nti ogenda okulaba abaana abali mu fangoni abali ku side ya Alien n'abaana abali ku side ya Bobby Nope people power bonna nga kozi yabwe yonna yemba nankyukakyuka kati Abitex wajja
bateekamu ensanafu zirume gundi yabaluzinga struggle ye Bobi Wine okitegeera ate nga kalizo okubeera nga katego okuva eri gyegambi gye bagenda okubeera nga bakola ki bajja akasente tolowooza nga mulimu abaana abo aba people power oba aba bayita ab'ekisinde nga befuula abalwana naye nga basiiga nziro nga intention yaabwe oba nga aimu yaabwe yakulabisa struggle kubanga waliwo omwana eyajja n'agamba nti oyo Nicholas waliwo omulenzi akuuma Alien yali musirikale kyali wa Alien we bavuganga zisikeeti edda kati omulenzi oyo nga bamupatiiseeko ekigamba nti ye yakuba Ashirafu esasi Bobi Wine n'avaayo n'akiralifyinga nti si yeye oba kitegeera nti Bobi Wine has been zira period Bobi Wine when the leadership skills tino za amaanyi I might have underestimated him naye wano yalagidde muno gundize za amaanyi kuba avuddeyo n'abeera akiralifyinga ku nsonga ezimu zaalaba nno zigenda kuteeka struggle mu buzibu kubanga abaana bano bonna abeetaaga ayagala batekinga charge kati wova eri no bateekamu bubeere nga balwana the struggle yeefiirwa ate nga ogenda okiraba nga singa oba okinoonyereza nnyo nga abantu nga ba Abitex balina abakozesa eri najja n'abeepaatika tumulabye emirundi mingi oba okitegeera kati obeera nga tosobola kubeera nga osansula nsonga n'obeera nga weefumiitiriza Abitex asobola okuvuga akataka n'omulwaniro olutalo olwotamanyi egenda kuggwera yes analabyeko ko n'abakungu ndowooza nibatwale nga ba elites bamu people power nalabyeko Sara Bakanansa yani Sara Joy Bakanansa nga agezaako okugamba tetulwana nono omukyalo ono omulala onani Seungu ya nga bagezaako okugamba tetulwana there is no reason as to why mulwanagana osegeera nendabira ddala nga nno ensonga eyo evudde waggulu okubeera nga baagala okuteekawo ceasefire definitely ddala ku ground wano so kati bonna abadde bavuma Alien Skin abali amuwadde time tagenda kutuusa December tagenda kutuusa November agenda kugwa bubi nnyo bonna omanyi bagamba waliwo olugero olugamba luli mu Luzungu ne kanduze mu Luganda nti ebigambo by'oyogera olina bifuula nga biwoomu nnyo ng'omubisi gw'enjuki kubanga wajja tuukawo akaseera bakulisa omubisi ogwo kati singa byali bikaawo ogenda tokoesera obirye nga bikayire kyolafa ebiseera ebisinga twogera ebigambo nga tumanyi the repercussion so ndesobola kweteekawo ngambe ono agenda kugwa gwe saaleeta oba okitegeera nje simanyi entalo zaabwe gye zivudde nze nkyeteekeko so mu mbeera eyo Alien Skin nze nina abantu bangi benjogedde nabo nakanso wange wenjogedde namuta Mulemeke ya Isaac ne kanso wamuta Sekamate Hamza bo bagambye bali willing to provide pro bono services to Alien Skin's cause kucha Abitex n'abalala bakyajoyininga okitegeera era ogenda era Alien Skin oba olaba video eno ku Blaze Media sinjagamba muno bontuukirira oba ki naye waliwo ba lawyers abali ready yes n'abawo nga olina boofunye bano bajja kwegattako kubanga they don't want to lose the talent in Alien Skin Alien Skin bantu bangi abamulabamu mu kintu ate ekyenjawulo n'abamulyako last time twali ku interview ndowooza one of the interviews we have ng'ogezaako okuelaborating nga n'okulaga engeri abantu gye benefitinga mu muyimbi kati nga Alien Skin kati nga champion Gudo okitegeera tesaawa zo tugenzo bannaye ne Uganda yafa tuba tuliawo olunaku olwejjo mbate minister wa gender simanyi because ebitya minister zesitegeerako ddala mugaso gwazo ziri awo peace mutuuzo ng'avuddeyo ku nsonga za champion Gudo mbalekeraawo ko simanyi ogenda kuzishow simanya addeyo asome simanyi biki nengamba neri neggwanga nga lyafa nenzijukira oluyimba lwa Kamiliyoni baaliwa kati champion Gudo y'omu ku baana mukama bayambye abavudde mu gete eyo n'afutukako watuuse n'ayagalwa champion Gudo oyo nga yaze ku stage omanya amaanyi galina the composure the character yasitana nga ku myaka mito bwegiti bagambire ddala nti champion Gudo abadde mu boxing wano ekyebando wano abadde mu ghetto nga kuba bikonde era champion kye kimuyisa champion right now Alien namujjayo namuwa limelight esinga namuteka under his wing okitegeera ali by the wing minister peace mutuzo kyatamanyi champion Gudo besides this muyimbi era nenyimba ayimba kati kino ekyokubeera bouncer that is just art of course champion Gudo cannot be a bouncer of anyone bwoba agenda kukuba bikondo baki but bamukreatingira character eyo mu art nebeera nga eriikiriza ku Alien Skin era ng'olaba
they complement each other. He's a second fiddle to the other one. Nengo laba, their combination is joyful to watch on stage, in performance. Ochiraba. Waliwo oyo minister oyo nga sinamugenda wala. Waliwo yavayo n'agamba nti si oyo yavayo n'agamba nti abakazi balekerawo okukyalira ensiko. Yenyini bamukuba nnyo nnyo. Si oyo yavayo n'agamba muno dawale eveewo baleme kuddamu bino yakwanjula kuwaayo bibire. She must be also a comedian. Okitegeera, and ekisinga okunnuma omukyalo oyo have interacted with her. Omulundi ogutali gumu okutali ebiri. This engeri gyali omukyala ebigambo bekambize mbadde ngenda okumukozesaako, but I'm so disappointed in such characters nga Peace Mutuuzo. Amanyi bana ameka abali ku street nga tamanyi kyagenda kulya, omwana yava ludda watasoma, bebaganya okubeera nga bayamba under her docket ministry ye. Yava yatugambe nti no tulina enteekateeka y'okujja abaana ku street eribweti nebweti yatugimplementinga bwetu kitegeera. Tebalinaawo alternative plan y'abaana bato nga ba champion good ababadde mu zigeto. Bandibadde champion good tesinga babadde bateekerateekera abaana abo. Tiyandibadde mu mbeera eno kale gyalimu. Naye saabazi mu champion good ali mu mbeera nti nno before okubeera mu mbeera ya survival, kati saabazi no muntu wa feno mu art wa mugaso nnyo mu ngeri emu oba endala. Ngenda kuwa example y'omuyimbi Michael Jackson. Michael Jackson azaalibwa mu 1958, taata we Joseph Jackson ne mama we Catherine Jackson. Ne bazaala abaana abalala 9. Michael Jackson yalinganga wa wakati awo kubanga alina baganda be Jesse Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson, Tito Jackson, ne kana Janet naye muto waabwe. Katata waabwe yali boxer. Nena failing ebikonde nagenda nakola emirimu gino emirala ordinary jobs nga yali operating akano ka crane machine ebyo abere nga afunira abaana be obulamu nenga yalina band ne mukulu we nenga balemedde ofuna record label biki nakwata ebima nabize ewaka abali ewaka nga akomyewo okuva ku mulimu alesa amata n'omugaati alengera abaana be bana abali abakulu ba Jermaine Jackson ba Jesse Jackson ne Marlon bali mu kuzanyisa byuma biki nagamba kale kabana bano bakolemo band. Kati musajja watu gundi yali mutonga ine myaka 5 MJ nga danyisa toys bino bikiwe bityo. Kati bana baweranga abatandise oberanga abakola ki abakola mu band nga bayigaseko ne banefyu baabwe bakazinizi baabwe abava muri Muganda olugwe bali bakola na band. Kati ata abali awo agenda okusanga akana akatoka Michael Jackson nga kayimba kayina vocals nonji ku myaka ejo 5. Tata nagamba kana akana tukaleetemu n'akaleetamu ne bakola the Jackson 5 bali bakazini ne babajjamu nekibeera kya family. At 9 years Michael Jackson yali lead singer wa the Jackson 5 ku myaka 9 nga bakulu bali mu 17 18 nga kitegeeza ne sente bali baleetewako olwa Michael Jackson ku myaka 9 nga ye leading vocalist nga bali mu kuyimba show ku shows state ku state kubanga azalibwa eri Gary naye nga bagenda state ku state abiranga nga mwana muto. Essaawa zino wetwogerera Michael Jackson is arguably the greatest of all time. Nenga yatandika wa myaka 9 bamukkiririzaamu okitegeera because it was the calling ina talent. Kati bano ababeera mu politics ono okwagala obutaala byavuddeyo minisita n'ayogera bw'ati nafuna bamawulire ne bakavalinga nafuna alina kyafiiriza ati ono kyali ekyenjawulo nti wabeerawo acts ezimu ezigenda okujja nga tagenda kuyita bino biri fomo bw'agenze kusomera asome. Abayimbi abasinga amaanyi mu nsi yonna bad school dropouts Eminem bo balina kibayita 9th grade yagifairinga emirundi 3 loza yandibadde nga P7 ya Uganda n'afairinga naye ssaawa zino y'omu ku ba most successful rappers of all time. Jay-Z naye ya dropping out before ndoza naye yali mu grade naye nga teyagenda wala ya dropping out. Essaawa zino billionaire w'amaanyi bala 50 Cent bala Lil Wayne bala Drake bala Rihanna genda mu comedy laba Bill Cosby laba Chris Rock laba Tracy Morgan okitegeera. Kati no even here in Uganda Eddie Kenzo nze mutwalanga yasinga mu Uganda naye teyasoma. Right now he's educating himself after yakusengera mu Uganda mutwalanga ye muyimbi sawa zino asinga oba leadinga mu ggwanga naye nga teyasoma. Kitegeeza nti feti y'omuntu yasoma ne nabako wakoma okitegeera bonna kamiliyoni sawa zino nze abaddewo nga mbusabuusa gundi ye degree ejo yakoze nga nze omu kubagamba nti baje
baje mugomoddeko Cavendish University or PR, but that will be a discussion for another day. Yomu kubayimbi abasinga essaawa zino naye ngojeko kana ka degree akazi saa na to confuse us naye tumubalira mba school dropouts obo kitegera la bebe kulu shiba karungi abayimbi bonna nti education ya Uganda teyafa nnyo nti it is nze essaawa zino singa mbadde nno omwana nga asoma nandibadde ate nina plan ye endala nga sina education nandibadde ngamba waba amazeewo basini obafo nga tegedde bino biki nandi muyirize geze ddala kuba genda okulaba mbu S5 S6 university bikikasasiro mweri ate omuntu n'amaliriza nga ye teyasoma ate nga yali mu kwemployinga abakoze ki Patrick Mulwana omumanyi Alien Skin yavaayo n'agamba maama we yamufaako sajja batunakula mu siniya yakubiri naye ekyasinga mu discouraginga nti abantu beyawangala nabo ku kyalo nga balina zi degree naye nga be balima bakola odd jobs okitegeera natabira inspired class y'abasoma ye n'ayiriba nagenda mbwa makanika bwe n'akola ki n'ayingira okuyimba kale saawa zino w'amaanyi nnyo okiraba so I'm not discouraging parents abatwala abaana baabwe okusoma kyandibadde kirungi nnyo era kirungi nnyo naye system yaffe ya education ya Africa yabikukujju nnyo nti oba omaze okusoma nga toliko nteekateekeddako osobola okubeera nga okusoma kukusalidde bwereere naye wobeera ng'olina talent mukama gyakuwadde ate obeera w'amaanyi nnyo n'okusinga omuntu asome mu Uganda yaffe Uganda teriwadinze nnyo n'ensi okutwaliza wamu teriwadinze nnyo bantu basomye nnyo byakufiirawo so mu mbeera eyo Minister Peace Mutuzo alina baako ebintu bya putting into consideration omwana singa essaawa zino omusabotaagi nga tomanyi muno bogenda tufiiriza 50 cent wenca oba Eminem wenca oba employer wenca okitegeera n'ekyokubiri abantu abamu kye batamanyi omwana oyo asoma ebyaddala ne Alien Skin yayina engeri gyagalamwe tagala balaga kitu biryawo tebibakwata nako oba okitegeera omujja n'olugezigezi lwamu omwana asoma ddi omwana akola ki oba asoma ddi oba atasoma ddi ekisookera ddala asoma omwana amuyambye amuweeredde amulabiridde bulungi omwana afaanana bulungi omwana atukula omwana alina stade omwana alina erinnya okusinga ne we twamulabira the transformation mu myezi gino gyokka gy'okolabira ddala ng'omwana ali more healthier than we yali kati minisita mukazi wattu bambi ensonga z'abaana abo era namula oli minisita gwe mukama gwe yayamba ne bamutugirawo nakiwala kingi era naye yali bw'atyo nga naye ali kamera happy waba wakagudde ku mwana omuto kati noono omukyalo ono wabeera nga naye yegenda okubeera emmanya y'enkoko atuleke fe abali mu performing arts tumanye embeera yaffe gye tugiramu ebintu byaffe nti talanta yo yesookera ddala tisagala kulaba muntu agenda kugiza bbali kuno bino bimagala okugiraagira bino birina engeri gye bigenda okusuffocatingamu omwana oyo mumuleke lwakyavuddeyo ssaawa zino champion good abadde mawulire forever naye lwakyavaayo ssaawa zino mu kaseera kano kitegeeza yebakira ku mulimu yandibadde yavaayo dda because omwana sigwe kusobola okubeera nga awulira erinnya lye so madam Minister Peace Mutuzo mukwano gwange nno bambi kola emirimu emirala egiri mu doketi yo naddala okubeera ng'oyamba abaana abali ku street baana bangi abatandinze entuba kifeesi baana bangi abatandinze entuba malaaya naye nga kiva ku polisizi zammwe kubeera nga temubayambye so keesi emu ya champion gudo wandigizeeko oluvannyuma nnyo naye ng'omaze otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo ku baana katugambe bali under your docket whichever okitegeera mubeere nga muyamba abaana abalala baana bangi abali mu kusafaringa baana bangi enfunza eziri tebalina kyakulya what are you doing mpozi n'ekirala katono nnyo abaana bangi abasomye after senior 6 after university ate natandika noonya passport genda kola bwakadaama so nga ate yandibadde gwe tulabirako naffe ne tugamba aleka ntwale omwana wange ku ssomero kubanga abasomye bafunye emirimu naye tewali so madam Peace Mutuzo bambi mukwano wekkakkanye kino kyoyingiddemu kyakusatu biri wabitomera abaana abakyala abagana okukyalira ensiko ne tukukubirawo papa ebyaddawale ne tukubirawo papa ne ku champion gudo madam Peace Mutuzo ojja kumaliriza bakugjeewawo wooli nga tukututteyo obukedeya nga gwe simanyi bikoze bityawo ekyo otegendereze va ku champion gudo mutabani wa muhoozi kulumbuya yatugamba ojafuna obuzibu mutabani w'omukulu amuveeko ensonga endala Frank Ntambi gye tulina ku agenda tubaddeko n'ensonga eya Bebe Cool omutabani wa Bebe Cool okubeera nga yafunye chance n'abeera nga ali signed under Express FC nebaza nnyo Bebe Cool nti amanyi potential eri mu talent bazadde batono nnyo abakkiriza mu baana baabwe
naddala mu bitone ebyenjawulo ne babawa ne support singa essaawa zino omwana w'emyaka 5 wagamba muzadde we nti njagala kubeera muyimbi taata wa mama ajja mu discouraging olwa industry yaffe kale engeri gye bagirabamu kagobere mupiira ajja mu discouraging tabiri rewarding sigala kusoma biki n'abasajja nabo bali right mu mbeera eyo bambi kubeera tasobola kwagaliza mwana we kibi naye waliwo realism ne idealism okitegeera nti realism ono ebintu bikyuse nnyo si ebiri nti n'omwana agenda kukeera asoma afune degree afo abeere musawo abeere ng'ayamba ekyala agagawale so essaawa zino abantu abali mu kutransforming ensi 75% they are creators, they are talented people. Okitegeera. So bebe ku respect njimuwa nti omwana wa mubaddeko kuvanga muto muwere yabeera nga mwezo zoba yali kekero nga muto akuva mu academy eyo nagenda nga amuyimusa nagenda mu proline nzijukira kaawo namukwasa mujibu kasule nabeera nga amujjayo namutwala ebwera abeere nga kola trials ez'enjawulo alabe ku kisaawe omwana ate ne title naye nga nnungi ne bamwita ku under 20 ya cranes bw'atyo paka olunaku lwa Monday olwajjo lwe yasayininze Express FC mukwano gw'abangi Express natagimanyi yemu ku historical clubs eza Uganda ez'amaanyi ebbiri esatu bakitaffe ze bawagiranga tubala tiimu zisatu eziri historical top 3 Villa Express KCC kali yafuka KCC FC okitegeera so kiba kirungi zino zi URA ezakajjabuzi URA ya kitongole ezejjojuzi zipala zi police zalingawo naye zino zibadde historical nnyo neddala mu achievements mu kuwangula yes kwaza zatandika ddeeyo okiraba so omwana wabeera nga avudde mu proline najja mu Express libeera ddala ly'amaanyi nnyo kuba taatawo kyasinga okwagala ayagala omwana oyo amuwe exposure okitegeera amuwe exposure back scouts kati weebali batukira ddala paka ku ground wano katono nnyo bwe tugenda otandikirawo nnyini amaanyi tugajja mu Front View Property Consultants bakabaka mu kutunda amataka n'amayumba amayumba agali genuine era agali ku standard eziri modern osobola okubatuukirira bali mu Nyonyaawo ku Impala wali office zaabwe osobola batuukirira n'obabuulira budget joina nyumba kikaki gye weetaaga condominium apartment weetaaga villas oyagala gula block number oba oyagala gula ttaka kuzimbawo nyumbayo be batutuusaako programu zino be batupushinga okubanga tubikutuusaako byonna mu bujjuvu yes so badde gamba nti Bebe Cool tata mulungi nnyo atali passionate about soccer Bebe Cool namulabako ko ebiseera ebyo Arsenal yabeerera ey'amaanyi Thierry Henry nakuba n'oluyimba ne Rudy Boy Divo Maniyo muwanike emikono aba Arsenal bakaba amaziga Villa jogetwala ebikopo Rudy Boy Vumba kuba omuziki ko Bebe Cool Arsenal mukuulire endoolo aba Maniyo bawanike ebigere kesise balaga ekyeso ni Bebe Cool bakuba omubali okitegeera so kuva dda ayagala nnyo Arsenal bambi nemuli balagaita no era mulaba balagaita kyokka gayi n'ateekamu Arsenal bwatyo so abaana bina bakuliza mu mbeera eyo kwagala omupiira era ndowooza muli yagamba nti abamu ku batabani wange kabeerenga yagenda obeera the next Thierry Henry ye belief eyo yagirina n'omwana we namuwa n'erinnya erya Thierry okiraba omwana n'ata disappointing taata I think talent yalimu kuba ne jjajjaawe Moses Bidandisali naye yaliko oba yaliko coach wa Uganda Cranes mbiseera ebyo Uganda Cranes yali ne bagundi awo yani ono gayi ba Philip Omondi oyo jjajja w'omwana oyo naye alinamu akasayi k'omupiira kyemati akanogusamba yali yagusamba mu myaka gyana eyo 5 jjajja so kajini kabadde Bebe Cool ye kamubuuka Bebe Cool ye omubali ne gumutwala ate nabeera very successful kati Bebe Cool n'agamba omwana wange aleme kubeera muyimbi oli kabeera omuyimbi yani oli mutabani w'omukulu Pepper Dad Alan kati ono kabeere waaki wa mupiira so progression tubaye tugenda tugiraba wamala ogenda ku under 20 ba scouts mbadde kuulira ku kyaba scouts nti they are everywhere mu league za Uganda biki kati wagenda ku Express FC ate nga omwana namulaba omupiira agumanyi technically mulungi agonda alebera bulungi akuba ebifaananyi asala dribble ennungi nnyo alina hard shot ku left ku right akontrolling omupiira ku kifuba akuba header okitegeera so forward mulungi gwosobola okurotatinga Frank Ntambya nnyonnyodde Thierry
olaba ng'omuzannyi lwakuba ekizapo gyengenda okukosa bebe kuuta agenda jjagala olaba ng'omusambi Marcus Rashford kati y'omwana oyo nti asobola okuba no ku left wing eno nakuba ku right wing eno n'abeera ne central wano mu forward okitegeera kubanga alina muwanvu bulungi abulamu kale gym nabeera nga naye just kyabuto nti muto naye agenda mala soka afune zino zimaso zizano bulungi nnyo akuba omuntu kyenga ku left omuli adde ku right ayitawe olire enduulu awo eri mu mayuni wankulukuku agende wali awo ate oba olumu ateebe so omwana oyo nsuubira ate era nga nkimanyi nti olumu ekisinga okutta talents za Uganda tetuzigoberera kubeera nga tuzisupportinga ojjukira abaana nga babbengo bamaluda bani nti balina potential naye tetwabalera kimala netubalekera ensi we didn't guide them enough to fulfill their potential yabwe twagirabako like 20%. Kati bebe kulu omwana w'ensuubira taata alina resources ezimala ne support n'emikwano egimala okubeera nga omwana oyo ku myaka gy'aliko kati alina 18-19 somewhere there one atukira 22 years. That is the maturity ey'omuzannyi w'omupiira agenda okubeera ow'amaanyi bonna bamakiwalingira ati 22 abasinga before 23 singa oyisa 23 kiba kiganya oba ogenda kubeera ng'okona nga ba Sean Wright Phillips bayanga abo bakonera awo naye abeera nga just nyongereza ba Phil Jones okiraba kati omwana oyo emyaka egyo under 23 ekigenda odeciding ekyamaanyi so gino emyaka ebiri gye yafunye ku express kyemanyi kigenda muggweramu bulungi wanaaviira awo either agende ku continent oba n'agenda Egypt oba n'agenda luddawa oba omukisa kusobola okujja nga agenda straight e Portugal oba Spain kati mulimu ensi za Europe ezimu kano kankaterezeemu nga zirina emisoso abazanya bava mu nsinga eza Uganda balina meeting okubeera nga bafuna omukisa so kiyinza obutayangwa kumulaba mu Arsenal mangu wadde anaaba agukuba nnyo olwa bibateekawo limitations nga mu Premier League naki nenga kiyinza omwanguyira n'asookako ewalala then nagwa mu Bungereza sinakindi katwafunye liigi endala alternative nga wali akasente n'abazanyi ebolabo mu Saudi Pro League Naima yagenze eyo olunaku lwajjo Sadio Mane ali eyo Brozovic ali eyo Ronaldo ali eyo Mahrez ali eyo Firmino ali eyo Saint Maximin ali eyo Fabinho ali eyo Henderson ali eyo Steven Gerrard ali eyo njogere kindekeki so Thierry Sali nze nganzi yes mugoberedde omupiira ndoza kuba nange nga nkyali muto namulaba mu potential tagenda kuswaza taatawe tagenda kuswaza Uganda katusabe waliwo n'ekirala ekitta abaana nga injuries bambi olumu okitegeera mulimu kaliya zetufiirwa nga bakyali bato injuries ne zibeera waawo natutafuna potential y'ennungi naye kansuubira ono omwana mukama ayinza obimuyambako netufuna the next Thierry Henry wa Uganda wala Thierry Henry ngeja yazannya omupiira nzira isiwagira asino nenga Henry mwagala akyusa abasajja eno nena kubazi benda kati y'omwana oyo katono nnyo Franka olunaku lw'eggulo nga tulaba minister the triple A nga guddewo ndowooza ennyumba eri kumpi ndowooza eriko obuwanvu bwayo ndowooza mayiro namba ennyumba gali kwoleka yes ekisookera ddala nalabye nga there were mixed reactions online nga balabye ennyumba eyo ne mixed reaction weesinga okugirawo nti Anita Among she's a politician she's a leader abeera mu mbeera eyo nga ali accountable eri public eri public nti we shall scrutinize enfuna ye era twewuunya oba ennyumba eyo ddala ebbanga lyakoledde lyasavinze ayinza okubeera nga accumulatinze wealth ebeera nga emuzimbisa ennyumba eyo so ye mixed reaction eri mu bantu why they are discussing had it been a businesswoman or a businessman katugambe Sudiru no one would discuss oba harm because we know they do businesses era ezachumuletinga sente so reaction yasinze okujja ennyumba gyezimbibwa ebukedde eyo gyakiikirira vis-a-vis infrastructures eziri mu mbeera embi ng'amalwaliro ng'amasomero agamu kati abantu webagambidde nti kiba kibi nnyo okubeera nga liida waabwe asula mu ggulu naye nga ate abantu bakiikirira abamutuma kubanga bakiikirira eri basula beyaguza lujjo embeera eyo eyazzeemu naye one Anita Among she's a show off tatya kulaga bugagga bwe naki bakiyita living a life of opulence katako ne Calvin Kanja nakakategedde yes akatekata akayize living a life of opulence but everything in Uganda has been has been commercialized politics has been commercialized religion has been commercialized nebirala nti
ba leaders baffe abedda bali nnyo exemplary ngero omusanga ennyumba ye ngeri moderate awo ku kyalo mugendeyo ne mutwalayo ebizibu byammwe essaawa zino bazimba nnyumba zi mansions kuliko sekani oli awaggulu eri kuliko CCTV camera basikali 7 embwa 12 nga toyana ngejogera mutu yes beba politicians baffe essaawa zino okitegeera nti yes nti politics bagamba it's all about sharing government the country's resources okitegeera nti kyona kyona ekiro bagenda kigabana at the expense of mwe ba voters so Anita Amonge abatamanyi bulungi before being a politician asuka kubeerako banka yali branch manager wa Centenary Bank mwe bitundu bye waabwe kale katu ndimuluka nti mwa benefit of the doubt anzo percent ya za accumulating branch manager Centenary Bank yaliko lecturer wa gundi emu yazimbe somero lye etteso amine bukede yeyo bali taba comprehensive because ebitya najja wano mu FDC nabera woman MP weche ekitundu aludeke banga mu parliament mwenyini mwali nabera ko vice chairperson wa kiko kasase nafuka ko deputy wa speaker esaba zino speaker okutwaliza wamwe muwolereza okutwaliza I'm trying to justify lwaki kisobola okubeera nga kisoboka okubanga azimbe ennyumbe ngaafunye sente ezo nti ebitiibwa ebyo byayiseemu ebyo bijirako sente mpitirivu ennyo kyova olaba nti nze nali nnoonya chocolate mu supermarket okuwa girlfriend wange ku birthday ye nga baawe amuwa Range Rover so level yange n'ey'omukyalo oli olabanga gaapu nnene okitegeera naye kisinga okukola okisinganza okunkola obubi okusookera ddala nti ng'ogyeko ye ali show off yatulaze but there are so many politicians abalala abayina nebiri much better than Anita Amonge's okitegeera abayina zi mansions gali koleka nga ziri ku square mile abamu batya na bitulaga naye nga ekyo bosi ba show offs okiraba naye nga bangi ababirina eyo abakoze sente nabadde ngamba omusajja ejo ne mugamba nti politics wa Uganda it's a business yafuka wa business nti omuntu asobola okwewola obukadde 5 billion nakiteka mu campaign agende mu parliament nenga akimanyi parliament ejja kumuli wadi nga sente jazifuna waliyo buli kakiiko kotulako sente simanyi gwe obeera nga gwakulembera akakiiko katugambe kosase n'owulira olutala walutalo twawulira airlines waluwulirako bamutula kibiki naye muganda wange kale sigala mno kyekituufu nti obasenyonyo oba biki naye banja batula ku bukiiko obwo naye ng'omulimu gwe kuteeka bali ku nninga batadde ku nninga nga baliwo ekiyiika ekikulukuta nga balina okubeera nga asola so politics nga businesses endala waliyo deals nyingi nnyo abantu ze bakola politicians zaffe betusuubira mbu n'omulimu gwabwe gwandibadde service delivery na kutubeera nga batulowooleza n'otuteeseza naye bagenda eri muganda bange akabeeyi kakyukamukko nga eno dide bayakavaawo ng'enejja ene bayakavaawo ng'enejja so buli politician wa Uganda naddala nga alina tag ya MP wabeera nga ali bright enough nga teyeetiririra bafuna sente empitirivu nyoba noogera ddala ettooka essava naye public yo of course bayina okureactinga kubanga kibasuubira n'oli kyagira olabanga minzani tekola ki ti balancing but I'm trying to justify nti politicians baffe bonna ng'ogyeko Anita Amonge n'abali mu opposition eno bazimbye amasomero bazimbye ziwoteri bazimbye amayumba ne bazimbira ne bakyala baabwe ne banyazaala baabwe ne bagulira amamotoka okitegeera so it is just another day ba politicians bonna kyeki just Anita Amonge ye she's a show off yajja kikulaga nekirala nti waliwo n'ebitongole ebirala ebiriwo ebino era byabwe balinda kugamba ayigigi balinda kugamba naye ogenda okulaba nti era at the end of the day waliwo n'omukyala gwe bagamba ntogeza nonoonyereza ebintu ebyo bagamba betikami okitegeera baleke omukulembeze banga yamugamba so this is our Uganda kaneffe abatulina just manya politics watambula tola politics ntamalaamu nnyo okitegeera just manyi dynamics ezirimu manyi nti omuntu g'ofiirira essaawa zino ate atuuka eri nga ali ku kigaati ali mu kulya gwe ng'oli mu kuyagga eno wansi yanga wano yakulaga nti agenda kuyirawo omubiri tukwebaza okuba ng'obadde naffe olunaku olwaleero nga tuli ne Frank Ntambi ng'agezaako tutematemera ensonga oluusi ziba zikubuzaabuzizza n'olema okuzinnyonnyoka gy'oba ozirabye. Frank Ntambi tuwunzise olunaku olwaleero era agenda kusiibula
tuve wano. Yes, nkusibula nkujjukiza baganda bafe abamu no watch. Gwe ina ayagala okulaba firimu enjogerere online oba olina application otekamu application ku simu yo whether Android oba iPhone gwe abalina smart TVs gwe ali ku computer www.munowatch.com jibeera emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi nolaba vijje ba Uganda bonna firimu zaabwe enkadde n'empya gye ziri ku database ako ne baganda bafe aba Ivan Kalanzi Sports Center abakutuusa ku buli kalonda kwesiba mu byemizannyo nga basangibwa ku California Plaza ku Room Street ground floor room number L49 ne Front View Property Consultants Limited abakugamba gwe wenna anoonya ettaka ery'okugula oba okutunda gwe wenna anoonya amaka ag'okugula oba okutunda gwe wenna anoonya amaka ag'okupangisa waliwo amaka ge bapangisa nga majjulirivu gonna gonna nga osobola okujjamu ne famire yo oba nga oyagala apartment oba oyagala condominium weekwasa aba Front View Property Consultants Limited. Toyanzizza toyanzeeka.